mangu nnyo ngenda bankulaga engeri gy'osobola okusabamu noba ng'ofuna results maaso ga Katonda. Abantu abasinga tebalowooza nti no balina okuyigirizibwa okusaba okufuna results maaso ga Katonda. Balowooza nti it just happens naturally. Nekinyala okugamba si bwe kiri. Bw'oba ng'osaba out of ignorance, kisobokera ddala okuba ng'ogenda maaso ga Katonda totafunayo kintu kyonna kubanga tomanyi kusaba. Okay? Abayigiriza bajja eri Yesu ne bamugamba, Mukama waffe tuyigirize okusaba. Yesu teyabagoba n'abagamba nti mugende omunagenda maaso ga Katonda mugende byomwogedde bimusanze byonna, nedda mukwano gwange. Yesu yabayigiriza okusaba instead. Yandibadde abagamba mugende, nedda yabagamba nti omusaba mukole nga bwe muti. So mukwano gwange gwandaba kitegeero olwaliro nti no olina okuyigirizibwa okusaba. Olina okuyigirizibwa okusaba. Yesu yagamba abayigirizwa be nti bwe musabanga musabe nga bwe muti. Isokera n'abagamba nti our Father. Yabagamba my Father. Fena tukimanyi bulungi nti Yesu mwana wa Katonda, kitaawe yali mu ggulu. Mwana wa Katonda. Naye yabagamba muyingira okusaba mugambe our Father. Kati kyotwala ku point nambe mu kitegeera nti olina Katonda wo Mukama ali mu ggulu, kitaawo taata wa Yesu nawe ye taatawo. So nawe oli mwana wa Katonda. Kwa Bible egamba nti bonna bamukkiriza, mubanga wakkiriza Yesu yakuwa obuyinza okufuuka omwana wa Katonda. So bw'obanga ogenda maaso ga Katonda, gendayo ng'agenda eri kitaawo with confidence. Abamugenda maaso ga Katonda n'okukankana n'okutya n'okudawutinga, nedda mukwano gwange. Bw'obanga wakkiriza Yesu manya nti Katonda takulaba nga gwe bali weeraba, no Katonda akulabira mu kifaananyi kya Yesu. So genda maaso ga Katonda with boldness, genda with confidence, ng'omanya nti ogenda eri kitaawo kubanga Yesu yatugamba bw'obanga musaba mugambe nti kitaffe ali mu ggulu. Teyagamba nti mugambe nti kitange, nedda tugenda mu linnya lya Yesu naye nga tugenda eri taata wa Yesu ate nga naffe taata waffe kubanga twakkiriza Yesu of course naffe kati tuli baana ba Katonda. So mukwano gwe bw'oba ogenda maaso ga Katonda, point nambe mu gye tugenda okutandikirako, genda ng'otegeera nti kitaawo ali mu ggulu akwagala nnyo era akusuubira era kimanyi kisawa yonna ogenda kujja okubanga okola petition yo mu maaso ga Katonda. Number 2, tulina okutegeera ng'omwana wa Katonda nti prayer is a petition. Prayer is a petition. Watch tracing okuviira ddala mu Hebrew Bible. Prayer ebeeranga petition gy'oraising mu maaso g'omulamuzi. Nawo bw'ogenda maaso g'omulamuzi olina okugenda ng'okiriminga rights zo. Njagala otegeere nti Mukama Katonda gwe ng'omwana we alina rights ze yakuteerawo, toli awo bubeezi, nedda. Alina rights ze yakuteerawo, alina standard gye yateekawo. So obanga ogenda maaso ga Katonda okusaba, kitegeere nti no sooka otegeere Katonda kyayogera ku ekyo ky'ogenda okusaba. Kijja kuyamba ng'ogenze maaso ga Katonda ng'oyogera ekyo olwedde Katonda kya promisinga, ng'oyogera ekyo ekiri mu layini ya Katonda. In other words, okusaba kugwe ng'omwana wa Katonda kulina okuba nga kuli mu layini ya Katonda. Ako ekyo okulabirako. Oli single, oyagala musajja, oba oli of course kajja kwesaba kyala. Oyagala ofune omwami atya Katonda ava eri Mukama. Sooka otegeere Mukama ayogera ki ku bufumbo. Bible egamba nti si kirungi omuntu okubeera yekka otyo, si kigambo kya Katonda. Okay? Negamba nti bw'atyo omusajja bw'alivaalika family ye, mama we ndi taata we, n'agenda ne yegetaba ne mukyala we, ababiri ne bafuuka omuntu omu. Ani ayogera ebigambo ebyo? Si Mukama? Bw'omala okutegeera nti Mukama bw'ayogera bw'atyo, kwata ekintu kye kimu ekiteeke maaso ga Katonda ng'ogenza okumunoonya. Ngera omugambi Mukama si gwe wayogera bw'oti ne bw'oti. Okiraiminga ekyo Katonda wedde kyayogera, Mukama abeera obligated okulabirira ekigambo kye okukituukiriza kubanga Bible bwetyo begamba nti Katonda mwesigwa okulabirira ekigambo kye okukituukiriza. Kikulu nnyo gwe omwana wa Katonda bw'oba ogenze maaso ga Mukama osooka otegeere Katonda kyayogera ku kintu ekyo Katonda bagenda kusaba. Kwekyo kulabirako ekirala. Ogenda kukola business. Bible yogera ki ku byenfuna? Bible egamba nti ndibawo omukisa mu kibuga ne mu kyalo. Ekyo kimu. Okay, ebandikwa bingi nnyo sijasaba bigenda mu byonna olwaleero. Naye gwe nga gwe kijja kutwalira okubanga ostudinga otegeere Mukama ayogera ki ku ekyo ky'ogenda okumusaba. So that bw'obanga otutte essala yo mu maaso ga Katonda ebeera in line olw'ekyo Katonda kyakola ki kyayagala kubanga era Katonda kyayagaliza ensi eno. So kati bw'ogenda maaso ga Katonda ng'osaba olwedde ekyo Katonda kyayagala kiba kyangu nnyo okufuna access ku kyo ky'oyagala. So mukwano gwange ekirala bw'oba osaba maaso ga Katonda tosabira mu kwagala kwo kubanga nkugambye sooka ostudinge otegere Katonda kyayagala ku kintu ekyo olyoke ogende mu maaso ge. Bw'osabira mu kwagala kwa Katonda, of course Mukama Katonda agenda kujja akole olw'ensonga yatugamba buli kintu kyonna kye munasabanga mu linnya lyange Yesu yayogera ngenda kukikola. Naye tulina okusaba nga tuyita mu linnya lye, natwe tulina kusabira mu kwagala kwa Katonda. Of course Mukama Katonda ajja akole okwagala kwe. So Katonda wajjanga ajja kukola kwagala kwe aba ajjanga ekyo kyagenda okukola olwedde ekyo kyennyini naye kyakola ki kyayagala. Remember ng'omwana wa Katonda nambe emu tukulembeza Katonda si kwagala kwaffe ngaffe. Buli bw'osabira mu selfish desires zo tebigenda kutuukirira. Of course bajja kulimbanga buli kaseera nti buli ky'onaasabanga kinaakuweebwanga bakomaawo.
naye kyolina okutegeera ng'omwana wa Katonda olina okusabira mu kwagala kwa Katonda. Oli mugumba onoonya mwana, omwana abuze, Mukama ayogera ki ku bagumba? Bayibuli egamba tewalibawo kigumba mu mmwe. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Genda maaso ga Katonda mu petitioning n'ekyo olweri Katonda kyayogera. Buli w'onaaba ng'okola ekyo, Mukama Katonda ajja gamba jabeera obligated okubanga awulira essaala zo, kubanga osabira mu kigambo kya Katonda, olwedde osaba ekyo Katonda kyakola ki? Kyayagala okubanga akola already. Bayibuli kyeva egamba ku lw'emirimu gyange mundagire. Ku lw'emirimu gyange mukole ki? Mundagire. In other words, Katonda ali so eager okubanga ajja okukola okwagala kwe ku nsi eno. Namba 4 oba namba 3. Yesu bwe yali ayigiriza abayigirizwa abo osaba, yabagamba nti bwe musaba, musabe nga bwe muti kyoyagala kikolebwe ku nsi nga bwe kikolebwa wa mu ggulu. In other words, mu kusaba kwo kwonna olina kusooka kutegeera Katonda kyayagala, kubanga kyayagala kikolebwe kuno ku nsi nga bwe kikolebwa mu ggulu. Kitegeeza oba tunabagenda kusaba sooka otegeere Katonda kyayagala ku ekyo olyoka okole ki? Osabe. Of course obanga ogenza okusaba ekintu kyonna maaso ga Katonda, beera ni kye tuyita okukkiriza. Ekyo mwena mukimanyi bulungi nnyo. Yesu yagamba nti olaba n'okukkiriza okutono ng'okaweke ka kalidaali, ojja kugamba olusozi olusimbuke lugendo lwebbike mu nnyanja. Kati mukwano gwange, n'okukkiriza okutono maaso ga Katonda, Mukama kwayita okutono, si ffe kwe tuyita okutono. Mukama okukkiriza ye kwayita okutono kusobolera ddala okumuvinga ebintu eby'amaanyi maaso ga Katonda. So ng'omaze okufuba okulaba ng'essaala yo first of all eri mu layini ya Katonda, eri mu kwagala kwa Katonda, essaala yo ogitaddeko okukkiriza. Mukama yeebazibwe. Omanyi kati olina okutegeera ng'omwana wa Katonda nti ebintu byafuuka bya kukkiriza. Mukama bwe yali atonze ensi eno at the first time, yagitonda nga eri very easy. Product ewedde, teriiko kazibu konna n'agikwasa Adamu. Labirira. Adamu yali teyetaaga kusaba. Yali teyetaaga kunoonya Mukama. Kubanga yabeeranga mu kubeerawo kwa Mukama buli kaseera, nga communicatinga ne Katonda, n'okusinga bwe communicatinga nawe wano ku kamera. Nga communicatinga ne Katonda onawe aba yagalidde. Naye ebyatuka mwena mubimanyi bulungi nnyo. Adamu n'akwata ensi eno n'agyandinga ova n'agikwasa Sitaani. Sitaani yafuga. Katonda bwe tebamanyi nti ensi eno tefugibwa Mukama Katonda. Bino byonna byonna bigenda maaso, abantu babatta, bakola batya, olowooza Mukama yafuga? Ensi eno efugibwa Sitaani. Era ne Yesu kennyini yakyogera n'agamba nti I'm going very soon. Nti omufuzi w'ensi eno ajja, naye nze tanninaako ki? Tanninaako kakwate. N'agamba the God of this world, yamuyita na God, yagamba the God of this world is coming but has nothing on me. Kitegeeza waliwo Katonda w'ensi eno ye Sitaani. Sitaani yafuga buli kintu kyonna. Gwe omwana wa Katonda, Sitaani si yakufuga olw'ensonga yo exempted. Wakkiriza Yesu wa inviting obwakabaka obulala, obwakabaka bwa Katonda okujja ne butula munda mu ggwe. Kakati Sitaani takyakulinako buyinza, naye ensi yonna eri mufugibwa Sitaani okujjako ggwe ali exempted, yakkiriza Mukama waffe Yesu. Eno kitegeera ng'omwana wa Katonda. Ebintu ebyapeninga automatically. Waliwo obwakabaka bwa Katonda, waliwo obwakabaka bwa Sitaani. Jjajja waffe Adamu, Mukama bwe yamuwa ensi eno ng'efunctioninga bulungi, n'agikwata n'agigabira Sitaani, naye Sitaani yennyini yatestifyinga n'agamba Yesu, vunnama onsinze, ngenda kukuwa ekibuga kiri. Byampeebwa byonna ngabira buli muntu yenna nga bwe njagala. Ani yabimuwa? Ani yabiwa Sitaani? Adamu yabimuwa. Si Katonda yabimuwa, no. Adamu bamuwa n'akwasa Sitaani. Kati Sitaani yagaba. Kyenjagala bagamba abaana ba Katonda, Sitaani alina byagabira abagenda mu Sitaani babimanyi bulungi. Lwakuba Sitaani bwakuwa akwerako n'ebintu bye, of course. Kwerako endwadde, kwerako okubula otulo, natta obwana bwo, ne basaddaaka, ne bakola batya. Ebina bina bijira ku bintu bya Sitaani. Of course ne Katonda bwakuwa akwerako emirembe, nakwerako essanyu, nakwerako obuwangazi. Buli kimu nakuwanga kirungi. Bya Sitaani bwe biri. So kitegeere ng'omwana wa Katonda nti Sitaani alina byagaba, ne Katonda alina byagaba. Kati gwe kennyini gwasala okubeera mu bwakabaka wa Sitaani oba obwa Katonda, obugabizi bwe gye bubeera. Sitaani of course tatwagalangako, kuba tuli mu kifaananyi kya Katonda, tiyakyawa Katonda, Katonda yamulema, obusungu yabuzza ku bantu. So ng'omwana wa Katonda olina okitegeera tulina okubeera n'okukkiriza, kubanga ebintu byafuka bya kukkiriza mukwano gwe nga bwe nkugambye. Adamu bwe yakwata ensi n'agiguza Sitaani. Kati Sitaani yafuga buli kintu kyonna almost. Kati okuyita Katonda okukola wa kunoonya bunoonya, era ne Yesu kennyini ayagala tube nga tukola ki? Nga tunoonya munoonya, era tugamba mukole ki? Munoonya. Yawe ekyokulabirako Mukama waffe Yesu bwe yatugamba nti essaala efaanana ng'omuntu bw'anagenda wa mukwano gwe. Uliza story eno Yesu yajogera. N'ayita mukwano gwe matumbi g'obudde obw'ekiro. Of course tusaba kiro. Namugamba nfunye abagenyi ewange, gulawo mpe ku mugaati, mbawe ku kyokulya. Mukwano gwe namugamba neebase, ndi ne family yange neebase. Mbulokubanga omusajja oyo yalemerako ng'ayita mukwano gwe yaggulawo, si lwakubanga yali ayagala, n'amugabira n'okusinga bali yeetaaga. Lwaki? Kubanga yali amuteganya. So Yesu n'atuwa ekyokulabirako n'atugamba
buli sala gye tusindika erumba katonda direct katonda. So ensene eri mufuge bwa sitaani katonda okujja okukola ku nsi walina okubeerayo abamuteganya. Ebintu ebirungi byonna byolaba ebyapeninga byepaninga lwakubanga waliyo abantu abegayirira, waliwo abantu abebayita abegayirizi babeera ku mavivi n'ogamba ate ebintu ebirungi byapeninga bitya. No, waliyo abantu abegayirira kuba ebintu byonna okulaba nga bitambula bulungi. So ng'omwana wa katonda kitegeere nti no okulaba katonda okujja mu bulamu bw'ensi n'okubaako kyakola tulina kuyita muyite, tulina petitioninge netumugamba Mukama leeta obwakabaka bwo ku nsi. Obwakabaka bwa sitaani bumaamidde, kebera sitaani amaamidde mu famire yo, olaba ebintu tebigenda bulungi, mugenda ku divorcinga, ito obwakabaka bwa katonda, okwagala kwa katonda. Of course nakugambye kebera olabe katonda kyayogera ku ekyo kyogenda okusaba. Obwavu bukuluma, Bayibuli egamba etya? Tegeera Mukama kyayogera ku bwavu. Yesu yafuuka ekikolimo ku lulwo. Lwaki ebikolimo bikutambulirako? Ebikolimo by'obutafumbira, ebikolimo by'obwavu, ebikolimo byaki ng'ate yafuuka ekikolimo ku lulwo. In other words, ebbanja yalisasula. Kiri kugwe ng'omwana wa katonda ofuuka okulaba ng'ogenda maaso ga katonda okireminga ekyolede katonda kyakuwa kyakuteerawo. Oba tokyagala dini ogenda kutoyiringa nnyo. Ensene eri mu bufuge bwa bikolimo. You can only be exempted by Jesus. Okay? Ate ne Jesus naye wakunoonya nnyo. So okulaba ng'obeera n'okukkiriza. Okukkiriza sometimes ebintu oba tobiraba nako. In fact okukkiriza kyotalabako. Bayibuli egamba bwe musabanga mukkirize nga muweereddwa. Bwe musabanga immediate awo wennyini w'osaba kkiriza Mukama nti omaze okuweebwa. So mukwano gwange wowe oyagala okumanya ebifuna, wowe oyagala okusaba ebifuna, ekyo olina okutegeera nti awo wennyini awo w'osabidde kkiriza nti oweereddwa. Okukkiriza kujja kulaga nti nno ojja kwebaza maaso ga katonda. Twaka point number 5. Beera nga weebaza, yiga okwebaza. Musala mwennyini awo gamba Mukama nkwebaza kubanga wayogera mu kigambo kyo yakyogera ndoza Matayo awo. Nagamba nti bwe musabanga mukkirize nti mukoze ki? Muweereddwa. So mukwano gwange bw'obeera ng'omaze okusaba otwala akadde weebaze katonda mugambe Mukama nkwebaza wadde nga sinalaba mwami ng'ajja, zikiriza nti omwami amaze okujja mu nsi ey'omwoyo asigadde ku manifestinga mu nsi ey'omubiri. Zikiriza nti Mukama omaze okupa bizinesi kubanga gwe wayogera nti bwe tusaba tukkirize nga tuweereddwa, ng'omaze okutegeera nti kiri mu layini ya katonda. Mukwano gyange ebintu bitagenda kulabako ebintu by'osabira mu selfish desires zo. Ekyogenda maaso ga katonda n'omugamba Mukama njagala kufumbirwa kubanga gundi yandeka gundi yandeka yafumbirwa nze nsigaliddewo Mukama kikyonjagaza biki ebyo nabyo lamenting kuba kukungubaga ebyo nabyo tebikutemu moving katonda. Mukama afumulungi njebazibwe. N'ekyakyo olina okunotinga ng'ogenda okunoonya katonda mu ssaala olina ofuba okulaba nga oli settled. Abantu abasinga mumala obudde ku TikTok, nomala obudde ku Facebook, nomala obudde ku YouTube, nomala obudde mu biboozi n'ogenda mu ssaala n'otawaana. Nga byonna byebijja ono bamukuya amasasi olabye amawulire mabi nga bye bitawaana naawe olunaku lwonna tokkipinze mwoyo. So you have to stay yourself up. Katonda bagenda mu ssaala at least bikula ku Bayibuli. Baako ekigambo ky'owulira, baako samoni gy'owulira olyoka ogende mu maaso ga katonda ng'oteese bulungi. Essaala etakumoving ate moving katonda mukwano gwange. Mwabagenda n'okubeerawo n'oyogera byogedde n'otambula n'ogenda. Prayer is a two-way thing. Katonda alina communicatinga omuweereza essaala ate nawe n'olindako maaso ga katonda n'oreceivinga. It's a communication. Mukama ayogera nawe n'okola ki? N'oyogera. Oyogera ne Mukama n'omulindako. Abamu olufukamira eddakiika 2. Wakayogera ebigambo bitono nnyo n'ogamba Mukama nkwebaza bababa n'odduka. Mukama agamba lindako nina kye nkugamba nga watemye edda wagenze edda. So mukwano gwange bw'ocommunicating essaala yo twala akadde ate eddakiika nga 5 oba ng'oli bigina obeere ng'owuliza Mukama katonda kyagamba ng'osirise busirisi. Abamu bakikola okumala ng'essaawa nnamba ng'agamba Mukama ayogera era Mukama ajja n'ayogera nabo. So mukwano gwange toleka gwe kubeera nga gwayogera wekka, leka ne katonda ayogere eri obulamu bwo. Ogenda mu ssaala genda nga wombeese bulungi, twala obudde okunaazamu kasasiro ina kuyingiddemu ng'osoma ekigambo kya katonda prayer before prayer, oba ng'owuliriza enjiri oba ekintu kyonna ba music wa gospel akumuvinga enozo okogende mu kubeerawo kwa Mukama. Don't jump n'ogenda wali eddakiika 3 n'obuukawo n'otambula n'ogenda mukwano gwange. Oba ng'oyagala results mu kusaba kola eby'amaaka. Ekirala ky'olina okutegeera ng'omwana wa katonda bw'oba ng'ogenze maaso ga katonda okusaba okulaba nga tolina muntu yenna kuli ku mutima nga tonaba kumusonyiwa. Yesu yagamba bwe mugendanga okusaba okulaba nga mumaze okukola ki? Kusonyiwa. Bw'omuyiira maaso ga katonda musonyiwenga. Lwaki? Bayibuli egamba ebibi by'abantu by'otalisonyiwa naawe tebiri kusonyiwa. Ebibi by'abantu by'otalisonyiwa naawe tebiri kusonyiwa. Oba nga tosonyiye naye Mukama tagenda kukusonyiwa. Ate nga tulina bulungi nnyo nti bw'ogenda maaso ga katonda ekisookera ddala namba emu kyolina okukola olina okuba nga weenenya steps of prayer. Olina okuba nga weenenya obutali butuukirivu bwaffe nga bulaba essaala ya Mukama waffe bw'etambula nti sonyiwa ebibi byaffe nga tusonyiwa batukolobi. Mukama waffe yali asomesa abayigirizwa be. Ffenna tukimanyi bulungi ekyokwenenya kitaaga nnyo okuyigiriza. Naye kye njagala okugamba
bw'obanga okyalina omuntu yenna gw'otanaba kusonyiwa n'ogenda maaso ga Katonda bwe n'olowooza nti olina ky'ogenda ofuna maaso ga Katonda oswadde kisokera ddala Mukama nawe alina okwetaaga okusonyiwa olw'ensonga Mukama tawulira ssaala z'abalina bibi kati alina okukusonyiwa alyoke akuwe kati ate obanga naye tonaba kusonyiwa tagenda kuwulira ssaala zo so obanga oyagala okufuna ssaala eziri effective si nsonga omuntu yakukola ki gwe musonyiwe musonyiwe maaso ga Katonda ku lw'omwoyo gwo ku lw'obulungi bwo gwe ng'omwana wa Katonda Mukama naye bw'ati asobole okusonyiwa oyinza okulowooza bye wakola Katonda tebyamunyiiza nnyo naye nga mu maaso ge ekibi Mukama takyagalira ddala naye yanyiiga nnyo naye n'asalawo akusonyiwe kubanga weenenya so nawe kupetitioninga ssaala yo maaso ga Katonda fe okulaba nga osonyiwe naye ogende kukukkiriza awo naye okukkiriza kutambulira mu kukkiriza sakugendeko bulungi kambeko byenkwongeramu omuntu atambula mu kukkiriza embeera ne webeerabika nga nzibu asigala ayogera bulungi Mukama yeebazibwe wadde embeera mbi toyogera kulemererwa abo mumala okuva maaso ga Katonda omaze okusaba eggulu liwulidde lisendiize ansa tenaba nakutuukako nga watandise okwogera ebintu by'okulemererwa banenze ndigula ku poloti ndizimba ku nnyumba bali nkuba embaga ng'olwo omaze okulaba ku mbaga z'abalala n'oggwamu amaanyi ne weeyogera n'okozesa olulimi lwo okubanga weekaasinga Bayibuli yogera ku lulimi eri mu kitabo kya Yakobo olulimi luno Mukama alukozesa nnyo olulimi tukozesa okusinza Katonda ate gwe lukozesa okubanga weekaasinga tukozesa okubanga tusumulula ebintu mu nsi ey'omwoyo ate gwe lukozesa okubanga weekolimira so mukwano gwange tambula ng'otambula mu kukkiriza tambula ng'oakitingira ku kukkiriza okwo omuntu alina okukkiriza era okwakitingako osaba Katonda kukuwa mulimu naye totambudde kubanga okola interviews oyagala bakukubira essimu nga tewali naakumanyi Mukama Katonda abawe namba yo abawa address yo abawa email yo bakuemailinge bakole buli kintu kyonna gwe nga weebase nedda mukwano gwange omuntu alina okukkiriza akwakitingako so ng'omaze okusaba then act on your faith Mukama waffe omulungi yeebazibwe act on your faith tambula ng'oactinga ng'opracticinga okukkiriza okwo ku kintu kyonna ky'okkiriza Katonda kkiriza Katonda kuwa poloti esigenda ozirambule tambula ng'oprofesayinga Mukama yeebazibwe kkiriza Katonda kugula bizinesi ez'amaanyi tambula ng'oprofesayinga yogera bulungi oyogereko bulungi tandika okweraba nga Katonda bw'akulaba mukwano gwange boneeraba nga bwe weeraba ne weeyogerako nga bwe weeyogerako bw'otyo bw'ogenda okubeera mu mbeera olowooze nti Katonda takola naye nga gwe kennyini gwafuusa omuziziko eri obulamu bwo so ekirala kyenja okwogerako point endala nti bw'obanga ogenza okusaba nolaba ebintu nga tebitambudde bulungi oba nolaba nga results toziraba osabye naye nga results tozikola ki toziraba mukwano gwange yingirako mu kusaba n'okusiiba langira ennaku z'okusaba n'okusiiba abamu tetulinda n'ebyo kulaba nga tetunalaba kintu twagala kubeera sure nga ekintu kikolebwa so tuyingirawo mu kusaba n'okusiiba babyogera mu kitabo kya Matayo 17:21 nti ekyengeri eyo tekisobola kuvaawo kugira nga ogeze mu kusaba n'okusiiba Yesu yennyini yakyogera nga bayigiriza omuzimu gubalemye okugoba babaleeta omwana ne baswala mu bantu bagoba omuzimu ne bagoba mpaka Yesu bwe yajja nagamba nituusaawo okubeera namwe abatalina kukkiriza bamala ne bamubuuza yi Mukama waffe omuzimu lwaki gwatutemye okugoba nga bantu bavuddeyo bali eri bokka nabagamba mumanyi ekyengeri eyo tekisobola kuvaawo kugira nga oyingire mu kusaba n'okusiiba n'ekintu kyonna ekikulemeddeko gerako mu kusaba n'okusiiba maaso ga waliwo amafuta ag'enjawulo waliwo amaanyi ag'enjawulo bwe tugenda mu maaso mu kusaba n'okusiiba ng'abaana ba Katonda oyo kyendala gye njosembyayo invoking endagaano za Katonda osabye tulaba results tambula mu Bayibuli onoonya endagaano Mukama ze yakola tukimanyi nti abaana ba Isirayiri Mukama yabakwata n'abawaayo ne batwala mu budde olw'ekibi kyabwe ne bamala emyaka 4 abafa ne bafa ne bazaala abalala n'abaana ne bazaalibwa nga baddu mpaka basaba ne bakabira Katonda Mukama n'ajjukira endagaano gye yakola endagaano yali egikola ne jjajjaawe Ibulayimu Isaaka Yakobo nagamba zijjukidde endagaano gye nakola Mukama yajja lwa ndagaano ye yali yakola so mukwano gwange yiga okwivokinga endagaano za Katonda okay ate nekyakyo olina okutegeera Mukama Katonda agaba ebirabo mu kkanisa nga n'ebirabo bye byagabwa biba byakusumulula abantu so kikulu nnyo okuba nga okitegeera ng'omwana wa Katonda nti oluusi ekintu ekiyinza okuba nga kikutwalira obudde bungi okuba nga okituukako kiyinza okutwala obudde butono singa obako ebifo ebimu by'ogendamu okikulabirako oyinza otawana n'embeera n'osaba n'osiiba ne bigaana n'otambula butambuzi lugendo lumu n'ojja ewa Pastor Tom Emutunde n'ogenda mu kkanisa y'abapya ne bikutuka n'osumululwa lwaki Mukama alina gwe yataddeyo gwe yawa ekirabo akusomesa ne musaba ndagaano nga ziweddewo kibadde kikutawanyiza ebbanga nga kikutuse lwaki ndagaano Mukama gye yakola nabo Mukama nga abatuma nga mugende musumulule abantu bange si be basumulula Katonda asumulula n'olwokubanga endagaano gye yakola ki
jateekawo. So mukwano gwange beera ng'otegeera endagaano za Katonda ate ozinvoking otegeere nti Katonda alina ebirabo by'agaba ng'ate ebirabo by'abigaba kubanga bigasa ekkanisa byakuweereza mu kkanisa. So mukwano gwange otegedde engeri gy'olina okusabamu. So obanga ogenda maaso ga Katonda tegeera tolina kitaawo akwagala, gendayo n'obuvumu ng'omwana wa Katonda. Bw'ogenda maaso ga Katonda ffe okulaba ng'osonyiye buli muntu yenna, tobaako muntu yenna gw'okola ki gonyigira maaso ga Katonda kubanga nawe ogenda kwenenya. Nga bw'agamba nti ebintu ebitasonyiwa naye siribisonyiwa, genda maaso ga Katonda ng'omaze okusonyiwa. Mukwano gwange yingira mu kusaba n'okusiiba otegeere nti nno ekigambo kya Katonda kituufu kyayogera nti ekyengero kisobola kuvaawo ogenze mu kusaba n'okusiiba. Nakugambye n'essaali temuvinga Mukama. And prayer is a petition. Kyolina okutegeera nabagambye nti essa eno eri mufuge bwa sitaani. Gwe kennyini olina okuyitira Katonda okubanga ajja mu bulamu bwo, otherwise ebintu byonna byakwatibwa dda. Ate ffe abamu twayongeramu ne ku ndagaano wamwe basamira osanga buli kintu kiri messed up. Nga weetaaga bwetaazi Katonda okubanga agenda asumulula buli kintu kyonna. Oboolyawo nga gwagenda n'okusooka mu famire yonna okubaako by'otuukako, kulinnya ennyonyi, kufuna diguli, kufumbirwa bitegeerekeka mbaga. Go agenda n'okusooka. N'ebino byonna olina okuba ng'oyita Katonda. Obwakabaka bwa Katonda bujje bulabisibwe ku nsi eno. Ngebeera bino bwangu bikola ki obituukako mukwano gwange. Mukwano kambaagalize olunaku olulungi. Nze brother Steven ku Chosen Generation atuli ttiimu nene. Abasinga mumanyi ku lwa birooto ninagambye ngenda kutandika okuba nga babulira ne ku njiri olw'ensonga nti kirungi okuba ng'otegeera engeri y'okusaba n'ebintu ebirala bingi nnyo byetugenda okuba nga twongerako. Mukama banjagale subscribe ku channel eno. Bw'obanga olina channel z'olwe subscribinzeeko nga tolina kusubscribingako eno simanyi ky'oliko ng'oli mwana wa Katonda simanyi ky'oliko kubanga siyinza kunnyonnyola kimala biki by'osubwa ku channel eno. Abagibaddeko okuva we twatandika bo bakimanyi bulungi nnyo ddala. Obulamu bwabwe bukyusiddwa, entegeera yaabwe mu Katonda ekyusiddwa, bingi bategedde. So twegatteko subscribing okonekadde. Oyagala tujoininga ku WhatsApp, enamba z'amasimu zibeerako mu komenti, kutujoininga, supportinga byonna. Mukama banjagalire, mubeere bulungi tusisinkane mulundi omulala. Mweraba, nsigadde brother Steven. Bye bye.